Ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyobuwangwa ekya UNESCO kisiimye Obwakabaka bwa Buganda olw'engeri gye bukuttemu eddimu ery'okuzzaawo amasiro g'Abassekabaka ba Buganda e Kasubi. Bano nga bakulembeddwamu omukungu avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'ennono ayitibwa Lazze Asomo bagambye nti Obwakabaka bwa Buganda omulimu bugukutte bulungi era n'ensimbi ezibuweebwa zikokozeseddwa bulungi ne beeyama okwongera okuguwagira. Bano era bategeezezza nga bagenda okwanjula alipoota mu lukiiko olw'ensi yonna ekwata ku masiro olunaatuula e Saudi Arabia mu mwezi ogw'omwenda ogw'omwaka guno. Bazze kyendowooza nti olukyalo okusembeyo naye bakyafuna nga ekirowoozo ekyo tebalinakitegako nti tusuubira nti mu mwezi gw'omwenda omwaka guno balina olukiiko luyambi mu Saudi Arabia nti essuulu gyebagenda okwanjula alipoota gye bakoze eki bajjawo banajanjula nga birungi etubuliddeko basanyufu n'omulimu basanyukidde abantu abeetoolodde ekitundu basanyukidde nnyo abantu abawale bali mu masiro mwewale mulaga kifaananyi kirungi kino ekintu kyaffe tujja kikuuma kitugase. Omumyuka wa Katikkiro wa Buganda asooka Profesa Twakawaase agambye nti essaawa yonna balina essuubi nti amasiro gaakuggyibwa ku bifo eby'ennono eby'enkizo ebiri mu mbeera embi olwo Obwakabaka budde mu bufuna abalambuzi. Kamisona avunaanyizibwa ku nsonga z'obuwangwa mu gavumenti eya wakati Nyirakiiza yategeezezza nga gavumenti bw'eri enneeteefuteefu okulaba ng'omulimu gw'amasiro guggyibwako engalo era n'akakasa nti enkolagana ennungi eriwo wakati wa Buganda ne gavumenti yeetuusizza omulimu guno we guli kati.